atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga nnimi zaago weewaawo. Yenze Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulannama omu bw'ati. Bassebo ne banyabo olwaleero lunaku lwakuna nnaku z'omwezi ziri 26 ndowooza lunaku lwakuna omwezi gwa 6 njagadde okwogerako nammwe abakkiriza b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Abakkiriza b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'abantu mwenna mu nsi wonna okwetooloola mmwe abawulira olulimi Oluganda njagala tubeeko kye twogera era kye twogera tusobole okukinnyonnyoka. Bassebo ne banyabo omuzungu bwe yali ajja wano oba bwe baali baleeta amadiini wano oba bwe baali bajja okukyankalanya ensi yaffe twalina obwakatonda bwaffe. Njagala kwogera ku kigambo kabona tulyoke tutuuke ku Ssaabakabona. Njagala kwogera ku kigambo nabbona tulyoke tutuuke ku naababona. Bassebo ne banyabo boddayo mu mikolo gyaffe egy'okusamira ng'abaddugavu si Baganda bokka naye ng'abaddugavu. Bwe tuba tusamira waliyo omukolo gwe bayita amaddugavu olunaku olusooka mu Lubaale. Kati ne tuba n'olunaku oluddako mu Lubaale nga bamaze okwawulamu mu kika baani abagenda okusamira. Waliwo ekintu kye bayita ebbona. Ebbona liringa entengotengo. Kati entengotengo eyo oba ebbona eryo bajjajja baffe baalikozesanga mu ntonyekeze mu nnono muuzi ne mu lukoba nga bakozesa ebbona eryo okuligatta ku kisingo kiri ekisooka eky'olweza n'ebbombo. Kakati mu bbona eryo titutwala muntu wa wamala nga talina bbona oba teryasamira gwe basiba maliba talina bbona lwakuba mmwe mugenda ne muliraba nga liringa entengotengo. Kati ku bbona eryo kwe kuva ekigambo kabona era kwe kuva ekigambo okubonekerwa obw'omwoyo. Kati mu nzikiriza yaffe eno ey'obuwangwa n'ennono buli kabona yenna asomeseddwa ekisooka aba abonekerwa. Kati teri muntu asobola kubonekerwa nga taliiko mpewo. Omuntu oyo aba ayolesebwa. Teri muntu asobola kwolesebwa nga taliiko mpewo. Kakati empewo zino oba Lubaale oba obwakatonda kyova olaba nga bakabona si bangi. Kakati bw'aba abonekerwa era ng'ayolesebwa kakati kitegeeza nti buli kabona yenna ateekwa okuba mukongozi ng'aliko emyoyo gy'obwakatonda. Buli nabbona yenna ateekwa okuba nga mukongozi ng'aliko emyoyo egy'obwakatonda. Kyova olaba nti mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono bwe tuteekateeka bakabona ne basomesebwa ne bateekebwateekebwa bakabona abo baddayo ne bakolebwako omukolo ogw'abajjajjaabe ewaka. Omukolo ogw'okusamira mu kigambo kusamira mwe muli kigambo okussa omuze obusamize. Kati kabona ono abasisa abantu emize. Kabona bw'ayogera nti enkuba etonye etonnya. Kabona bw'ayogera nti gundi asonyiibwe asonyiibwa. Kabona bw'ayogera nti erinnya lino erikubaddeko erya Peter likuveeko okuva n'olwaleero gwaligaweesa Tonda Namugereka alimuwulira kubanga aba yakola emikolo mu myoyo. Enzikiriza yaffe ekulemberwa omwoyo oguyitibwa Ssewamala. Ssewamala alimu emyoyo giri 7. Emyoyo egyo 7 mugimanyi bulungi. Ogusooka baguyita Kawagga ne Naluwagga. Kati ogwo gwe mwoyo ogufuga embuyaga gwe gufuga empewo okussa mu ffe. Ne tuba n'omwoyo gwa jjajjaffe Musoke ne maama Namusoke gwe gufuga ezzadde era ku mwaliiro ogwo kwe kuweererezebwa Kabaka Bulamu kwe kuweererezebwa Jjajja Mukasa. Omwaliiro Musoke kwaweerereza Ssewamala kwe kuli omwaliiro gwa Jjajja Musoke. Kyova olaba nti mu myoyo 7 temuli mwaliiro gwa Mukasa. Akati ne tuba n'omwaliiro ogwokusatu ogwa Jjajja Kiwanuka ne Jjajja Naabawanuka omwaliiro gw'eddoboozi. Kakati eddoboozi eryo eryogera mu ggwe ne tuba n'omwaliiro ogwokuna
ogwa jjajja ndawula ne jjajja nandawula ogwo gwe gwokutaano ogwa Sserulyo Lulanda ne tuba n'omwaliiro ogw'omukaaga ogwa jjajja Nalamba ne jjajja Nalubamba ne tuba n'omwaliiro ogw'omusanvu ogwa jjajja Musisi ne jjajja Namusisi. Kati emyoyo egyo musanvu gye gikola obwamusoke. Kati mwemuli omwana bw'aba agenda ewa Wamala oba ng'afuuka kabona oba naggona nga bamutaddeko bbona era omukolo gwasookerako mukolo gwa Kabaka Kinene Batenda, mukolo gwa Kabaka Walumbe, era engula eri gye bamuteekako ey'olweza n'ebbombo eba yeetoolodde. Kati mu bwetooloovu obwo nga bakulaga nti ensi neetooloovu. Kakati bassebo ne bannyabo bakabona guno musomo gwammwe, abakkiriza guno musomo gwammwe. Omuntu tasobola kubeera kabona nga takoze mikolo. Kakati omuntu yenna nga kabona nga tiyakola mikolo, njagala omutunuulire aba abonaabona, taba na ddembe. Mwemuli ekigambo era kyekireetera bakabona abangi nti mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono olw'okuba ffe twakola emikolo okubeera ssaabakabona, nti gwe ssaabakabona w'emyoyo, nti kyobula bwe tuteeka ku muntu ddamula awona, bwe tugamba ekigambo kituukirira. Kati abantu bano olw'okuba bajja nga bazze kufulukuukinga, ye alowooza nti olunaafuuka kabona agenda kufunirawo ssente, olunaafuuka kabona agenda kwogera ekigambo kituukirire, olunaafuuka kabona agenda kukola ensonga etereere. Tasobola. Kyovulaba nti bakabona be tulina ne bw'agamba omuntu nti genda owone tawona, ne bw'agamba omuntu nti genda obeere kino tasobola kibeera. Kati kibaleetera okutagala, naye olw'okuba twali mu kuvuba nga bw'olaba, njagala bawa ekyokulabirako, ngenda kibawera ku Pulezidenti Museveni. Pulezidenti Museveni yagenda mu nsiko. Bwe yagenda mu nsiko n'akwata abakadde, n'akwata abavubuka, n'akwata abaana abato, n'akwata abakyala, bonna n'abayigiriza emmundu, n'abayigiriza obukesi. Olutalo bwe lwaggwa, abaali abakadde nga tibaasomako yabawa amabaati ne baddayo bazimbe balime ebibanja baabwe be baveterani. Abaana abaali abato yabazza mu ssomero baddeyo basome batuukagane n'omutindo gw'amagye, era abaalemu okusoma abalala baasoma ne babeera balooya ne babeera ki, abalala baalemu okusoma. Mu gavumenti ne musigalamu abantu abokka abali equivalent. Kati naffe mu kujja ekituufu tuvudde mu nsiko, kubanga waliwo agenda okuwandiika komenti awo abuuze kati lwaki mutikkira bakabona. Ye bakabona twabatikkira okubajja mu nsiko bamale bateeketeeke okuzzaawo ekitundu ky'obuwangwa n'ennono, okuzzaawo ekitundu ky'emisambwa, okuzzaawo ekitundu ky'okusamira, okuzzaawo ekitundu ky'enzikiriza. Kati twagenda tukwata abantu ne tubawa emmundu. Omuntu bwe tukeera ne tumuwa obwakabona nga yalowooza amazeeyo. Mwenna abaafuna obwakabona ekituufu mulina okuddayo okuba nga mukolerera ekintu ekyo. Nga bw'olaba njogedde, kati kyova olaba nti oluusi mutagala ne muva eno ne mutagala ne muva eno, naye bassebo ne bannyabo abantu bonna abatwawukanyeeko tikuli muntu alina ddembe. Kubanga bwe twali awukanye wakati mu kuteekateeka enzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono, abantu aba bakyusa batta kalyazi zammwe. Kalya oba kyenyinza okutegeeza mu kalya omuntu ayinza okitegeera. Kalyazi nti omuntu oba n'ekitiibwa, omaze okufuna obwakabona, omaze okufuna obutabiriza, omaze okufuna obwakabona bwa disitulikiti, omaze okufuna obwakabona bw'essinzizo. Kati bw'otakola ye kabona owulira abuuza n'agamba naye kati ffe tuyina ki? Toyina ky'osobola kufuna kubanga oba tiweeteeseteese buki nga tiweeteeseteese bulungi. Bassebo ne bannyabo mumpulidde bulungi. Anjagala kuddayo nti wakati mu kwenunula nga baleesa amadiini wano, wakati mu kwenunula twenunula ng'Abakristaayo bwe beenunula, ng'abalokole bwe beenunula, ng'Abakatuliki bwe beenunula. Enzikiriza yaffe neefuna ekibinja, neefuna ne tugenda tugiwandiisa, era bwe twamala okuwandiisa enzikiriza eno ne tuweebwa ki
ne tuweebwa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, traditional culture, ne tuweebwa amannya agaali 3 ku national ID oba ku ndagamuntu oba mu kwewandiisa oba mu ineebu, ne batuteeka ku mannya 5 nga tumaze okunnyonnyola. Bwe batuteeka ku mannya ago 5 ne tujja enzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'ebeera gazetted, kubanga twalina abayindu, tulina abasiraamu, tulina abakatuliki, tulina abalokole, tulina abakristaayo, nga tulina amadiini, kuba mu Uganda tuweza amadiini nga 12 n'okusoba. Kakati ffe bwe twamala twanyigiriza mu kwegatta ne twewandiisa ne bannaffe. Gye twali ne bakabona Laadi Kisomba Nabbi Matovu Kitaka kya Nawansi, gye twali ne bakabona Mutyaba, gye twali ne bakabona Lubanga, gye twali ne bakabona Musoke, gye twali ne bakabona nga bw'olaba Musajja Mukulu Misenda Nyongeraako, gye twali n'abantu bangi nga tututte enzikiriza eno e Masaka, tugitutte Busoga, tugenze tuziga abantu baffe. Omulimu gwaffe gwali gwakunnyonnyola abantu nti bassebo ne bannyabo, ensonga abantu bakkirize mudde mu buwangwa bwammwe. So twasangawo amasabo nga weegali, twasangawo amalwaliro nga weegali, era twasangawo abasawo b'ekinnansi nga weebali. Naye olw'okuba tebaalina bwa mwoyo, nga tebaalina bwa Katonda, tebaalina kitundu kyakwolesebwa, abasawo b'ekinnansi abo tebaasobola kuzzaawo enzikiriza. So nga be baali abakkiriza abasaala abasooka nti eri mu kubateekateeka balike bbona, mu kusamira basamirira mu ssabo. Essabo ly'essinzizo awasabirwa, w'ofukamira n'osaba. Era kyova olaba nti osobola okgenda mu ssabo nga tebakuwadde eddagala, tebakukozeeko ki, naye n'okola ki, n'owona. Bantu ba Katonda bweza, njagadde nkole programu eno olunaku luno olwaleero kubanga bibabuzaabuza, ne bibabuzaabuza ne mubeera nga temusobola kweteekateeka bulungi, ebintu ne bibeera nga bibabuzaabuza. Mwaba akajja muyingire mu nzikiriza mu biseera bino mutagala, naye nga bye mutagalamu ekituufu temubimanyi, wabula mu kubimanya nti Vision Bearer w'enzikiriza eno oba Flaga Bearer oba omuweereza wa Ssaabakabona, omuweereza wa Tonda Namugereka bamuyita Jumba Lubowa Aligaweesa, Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Naye tulina abantu be twakola nabo, be twateekateeka nabo, wabula mwenna temusobola kuba yo bakulembeze. Programu eno ngikoze nga nina ennaku, nina obulumi nti abantu abazze ne tubayigirizaako akantu akatono, ne tubayigirizaako ekinene, ne tubawa ebitiibwa by'obwakabona obwabatabiriza obwaki, munnange mulowoozezza nti mwakalinnya ate mumaze ne mulengejja. Wabula kigenda kutukosa ki? Kigenda kutukosa nga bw'olaba nti olwaleero bw'otunuulira Bobi Wine ow'ekitiibwa Kyagulanyi, nti wakati mu kugamba abantu b'enunule, saalyagadde genda mu byabufuzi, oba mu kubagamba nti badde mu Nuupu, omulimu gwaffe nga nze Ssaabakabona tigwali gwa kwagala ntebe. Omulimu gwange gwali gwa kulabisa bannaddiini, omulimu gwange gwali gwa kulabisa gavumenti, omulimu gwange gwali gwa kuzuukusa muddugavu nti bassebo ne bannyabo tudde ku buwangwa bwaffe. Mu nzikiriza eno nze saanoonyaamu ssente, kubanga nze najja nina ssente, nze okujja okubeera kabona nga nina emmotoka, nga nina amaka, nga nina amataka, nga nina buli kimu. Kati bambi abazze okubeera bakabona, okubeera abatabiriza nga muli baavu. Kakati obwavu obwo mugenda ne mulowooza nti n'omuntu yajja alina konsepti ya kunoonya ssente. Konsepti ey'okunoonya ssente mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono tizinnabaamu, era teri muntu yenna agenda kuzifunamu. Ogenda kuzifunamu otya? Teri muntu agenda kuzifunamu bassebo ne bannyabo, wabula agenda okufuna ssente
yoyo azijja mu ssaboli ng'ate si mufere. Kyova olaba nti ffe twasobola okukwata ebintu bya kawumbi ne tubiwaayo, twasobola okukwata amamotoka ne tugawaayo, tusobodde okukola influence zonna ne tuwaayo mu nzikiriza eno ng'ebintu byaffe si bya ssente. Kati mmwe abajja nga mulowooza nti mu nzikiriza eno mugenda kufunamu ssente, ekituufu mugenda koowa era mugenda kukyawa abantu baki bangi. Ekyokulabirako njagala kubalaga bassebo ne bannyabo nti wakati mu buweereza buno obufunamu kukuziika, obufunamu kukusabira, obufunamu kukulikogonaizinga. Ffe twatambula olunaku olwaleero olunaku lwa Culture, twatambula ne tugenda nga Uganda eyina ministry ya culture, nga Uganda eyina ministry ya culture era ekulembeddwa baminisita ab'enjawulo mu ministry ya culture. Ministry ya culture gye twayita okuwandiisa enzikiriza zino, gye twayita okututegeera nti tuyina ebitebe, gye twayita okututegeera nti ng'abaddugavu gavumenti yatuteerawo olunaku lwa culture olwaffe ab'obuwangwa n'ennono, era neetuwa n'ekifo bakiyita national center. Wabula abaminisita abali mu ministry eyo muyina ekizibu nti mwali mu kutegeera abakulembeze b'obuwangwa n'ennono. Ekyokulabirako olunaku olwaleero olunaku lwa Culture mu Uganda oba ne mu nsi yonna, lunaku lwa culture era olulagi. Olunaku olwo lutegekebwa okumala emyezi 6 oba okumala omwaka, kubanga mwaka mubeeramu olunaku olwo lumu. Bassebo ne bannyabo ebbanga lye tubadde ku lunaku lwa culture, kye mugamba abakulembeze abakulembera culture mu Uganda temubamanyi. Kati bwe muba mubamanyi, bwe tugenda nga gavumenti ekuza ameefuga teteekamu ssente, kyogamba ministry ya culture teteekamu ssente, ssente ziteekebwa mu ministry ya culture ziragawa. Okutegeka olunaku luno kabanga kawumbi n'okusoba nga baakabawadde. Kakati ffe ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oba ffe abakulira culture mu Uganda, ministry tosobola kutuyita ne tutuula nayo ne tulaba bwe tutemaatema n'abantu baffe bwe tugenda okubatambuza. Era njagala babuuza, ddala kituufu mmwe ab'obuwangwa n'ennono mubadde basanyufu ku lunaku lwa culture nga Father yakulembedde okutusabira eyo culture yaffe? Njagala kukibabuuza nti twongera okuswazibwa ate nga twateekawo ebitebe by'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Katugeze mu kirowooza kitebe n'ebitongole eby'enjawulo byonna nga bwe biri birina ebitebe byabyo. Twaligenza okuvanga ku bitebe byaffe okugenda mu gavumenti eya wakati nga ne gavumenti yatutegekedde bulungi, naye ku lunaku olwa culture ddala mukkiriza nti Father yabadde alina okutukulembera okutusabira obufaada oba obukatuliki culture yaffe, buwangwa bwaffe. Era bwe mugamba nti lunaku lwa culture lwa buwangwa na nnono, obuwangwa n'ennono n'ekereziya bikwataganirawa. Kale bwe kwali badde kusaba mwali tegesa omulokole ne mutegeka omusiraamu ne mutegeka omukatuliki ne mutegeka omukristaayo, oba obuwangwa n'ennono n'asooka ate era n'asembayo. Naye era obuwangwa n'ennono tasobodde kuweebwa okuswazibwa. Bassebo ne bannyabo ab'obuwangwa n'ennono teriiyo atayagala ministry ya culture, naye ministry ya culture tekola bye tuteekwa kukola ng'abakulembeze, bakyatuyisaamu amaaso. Kakati ate nammwe abakulembeze be tusobodde okukwatako ne tujjayo ne muba amaganduula ne mutambula ne mugenda okwongera okuswaza obuwangwa bwaffe ate nga muli bakulembeze. Bassebo ne bannyabo, nze mbasaba tunywerere ku bitebe byaffe, era kyekindeese okukola puroguramu eno. Tunywerere ku nzikiriza yaffe, tunywerere ku buwangwa bwaffe, tunywerere ku nnono zaffe. Muleke kwerimbika ku gavumenti, ekituufu gavumenti tennatwetaaga. Ekyo kyensobola okubabuulira, kubanga
bwebanga etwetaaga yawandiikirani bwebanga etwetaaga twatuulawa tuteeketeeke olunaku lwa kalica tulyoke tuyite abantu baffe ddala gavumenti bwebanga etwetaaga watuula naani muneesitulanga bwesituzi gye tuvudde gwe n'otambula n'ogenda ne tutandika okuswazibwa nga batuwana bafaatha be balina okutusabira ku lunaku ate olwaffe faaza yali tusabidde nga tugenze okuziika mukwano gwaffe nga mukatwiki n'omusangayo ng'asaba ng'ogenze ku mbaga y'omukatwiki n'oyingira mu ekereziya kubanga oba ogenze waabwe olwaleero twalwesabidde kubanga lunaku lwa culture day ate ffe ba traditional culture and religious foundation ffe ba buwangwa na nnono njagala okukola clarification sirina muntu wa buwangwa na nnono gwempalana njagala okukola clarification sirina muntu wa buwangwa na nnono gwempalana wabula endaba gye ndabamu ebintu ndala gwe ku ndaba gy'olabamu ate endaba gye ndabamu ebintu lwaki ndala because of my experience nzaaliddwa mu buwangwa ndi musamize nwaniridde buwangwa ndi Ssaabakabona kwe kuteekawo institution ezo mwenna mulabike tuli myaka gyegimu naye ekitundu ky'okwenunula ng'abaddugavu mu nzikiriza yaffe timwakyagala kakati mugenza okukyagala muli mu kwewaayo era mbasaba bassebo ne bannyabo eyo entegeera eyimirizibwe kubanga omuntu anaabamegga ekigo asooka kubaawulamu njagala kubategeeza tituyina gye tuyinza kweyongera ng'ab'obuwangwa n'ennono nga tweyawudde munneeyawula bwetyo teri gye tuyinza kweyongera kubanga okwegatta ge maanyi ge gasobola okuvaamu eddoboozi eryawamu yeri gye natandikidde mu nsonga y'okukola ki mu nsonga y'okulowooza nti tulina gwe tuwalana situlina gwe tuwalana kubanga ne be twaliwalanye tubawalane muyina ki tubawalane tubajjeko ki bassebo ne bannyabo mmwe mutuwalana olw'ensonga nti muyina bye mutwagalako naye teri agenda kubibawa kubanga omuntu okufuna ssente yeekolerera teri agenda kubibawa kubanga naffe tiwali abituwa mubadde mujja muyimirira namuga nti abafuna ssente okuva mu gavumenti njagala okukola clarification nze sifunangako ssente kuva mu gavumenti ya President Museveni tikibangawo era siina we nali nzijje nammwe abalowooza nti munaazifunayo era timusobola kuzifunayo kubanga tibatulikogonaizinga kati mulaba kye babakoze olwaleero ku National Center mukirabye bulungi mwagenze nga mweteeseteese naye era bababuusizza omuzindaalo era ne babawafaana omuntu bw'aba anakkuba tikitegeeza kukuvuma bassebo ne bannyabo njagala mbabuulire nze nnyenyeza omuti ne mutandika okulya emiyembe naye emiyembe timujja kutandika kugirya nga mugirya nga timweteeseteese mbasaba bwe muba mwagala enteekateeka buli kimu kibaako viizoni beyala omuntu tagwira kigwire kubanga kumwe tikuli wa myaka 4 mwenna muli bakulu musobya myaka 5 naye bwe nali sinaleeta nzikiriza eno nakuyimirira nti tuli baddugavu mwaliriddawa kati idea ebaako nyiniyo nga tennafa toyina bw'oyinza kutuusa idea eyo ng'omuntu oyo tannafa nze bassebo ne bannyabo muleke kufuuka bwana bwa nkoko nti bukulira mu ssanja Katonda n'abukuuma kati olunaku luwedde muweebuuse tuweebuuse era mmwe teri agenda boogeraku kubanga teri abamanyi naye bajja kusigala nga baga nti omukulembeze w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweza bakonkomalidde ku National Center abantu era kye bagenda okwogera mbasaba mubeere abawulize mubeere abantu abategeera mubeere abantu abalina amagezi nina ekintu kye ntera okukola wano ntera kyogera ne kinyiiza abantu
munanga abantu abasoma tibategeera njagala kukiddamu abantu abasoma tibalina magezi kubanga ffe tukoze n'abayivu bangi naye abayivu abo ekibaleetera okubanga tibalina magezi si lwakuba nti baba tebategeera ebibasomesebwa tibiba bya buwangwa bwabwe ebibasomesebwa tibiba bya nnono zaabwe ebibasomesebwa teriyo gye basomesa jjembe gye basomesa musambwa gye basomesa muzimu gye basomesa balongo ate nabaga nti teri ayinza kubeera kabona ng'ebintu ebyo tabirina taliyo kakati abantu abasoma musobola okukozesa sisitimu ey'obuwangwa n'ennono okununula obuwangwa buno nga mutudde n'abo abaliko emyoyo tigirinda muntu kusoma kyova olaba nti tusamira tuli baana bato ate ekizibu timwagala kuwabulwa mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono titusobola kukulemberwa muntu nga si musamize tikisoboka basebo ne banyabo njagala kubawa ekintu kino kubanga nze musomesa wammwe nze tica wammwe era mujja kwebuuza Sarah Kabona ku lunaku luno alwogerako ki titusobola kulemberwa muntu nga si musamize ate obusamize tebabwogera bwogezi nti nze nsamira jjajjange bamweyana tuba tukumanyi mu ddiro muwasamirira gye bakuzaala gy'osinziira kitaawo essabo lyo gye liri embugayo era buli musamize tumumanyi nti oyo jjajja waffe mukongozi ye Kabona Katiba asinziira Kyeberezi tubamanyi nammwe abeefuula bakabona naye ng'okubonekebwa kwammwe oba okusamira kwammwe kuli ku baana bammwe mukkirize tubakulembere muba bakkiriza kubanga ekibafuula abakkiriza kiri ekintu kimu nti Kabona Musaba abeeramu omu oba babiri oba basatu naye abalwadde abo baakolako abantu abafukamira waali abo be babeera abakkiriza ab'obuwangwa n'ennono kati ekibi mmwe timwawula bakabona timwawula n'abakkiriza ate bw'ogamba nti ogenda kugatta bantu buli omu avaayo ng'alina akabinja kayagala okukola naye bambi kakoneraawo tikalina gye kasobola kweyongera olw'ensonga kubanga njagala kubawa ekyokulabirako kitono nnyo nti ani ayinza okuzaala omwana we n'amulya nga mwana we kakati abantu mwenna abagezaako okubako bye mukola ffe tubazaala era muva muffe era kuffe kwe mujje akamunyenye akasobola okweyongera gye mweyongedde naye mulowooza nti ffe twateekateeka enzikiriza eno ne tutambula ne tuteekamu buli kimu nga situbaagala kitegeeza twali tubaagala naye mugumire ebigendererwa byaffe basebo ne banyabo obujjajja buzibu obwamwoyo buzibu obwamwoyo singa ogezaako okubukozesa mu nkozesa yonna gy'oyinza okubukozesa naye ng'okuba kwojja mu bwamwoyo obwo tolina gy'osobola kweyongera toyina kakati basebo ne banyabo bwe muba muyina gye mwagala tubeeko kye tulekera abaana baffe mu nsi okwegatta gemaanyi naye nga twegatta n'abantu abategeera so si abasirusiru njagala okuba buli okwegatta kirungi naye okwegatta bw'oba okola ekintu genda mu kamera tiweekweka vaayo oyogere ng'oli open oyogerere mu bantu bafune message nti ono yali ategeeza kino ebigendererwa byaffe ng'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kwe kununula omwana w'omuddugavu okudda mu buwangwa bwe so si kutunda nsi yaffe titwagala ssente kubanga bwe twali badde twagala ssente already tuzirina nammwe mukimanyi kati titwagala ssente wabula twagala abantu betukulembedde babe nga balina ekkubo gye bagenda kyova olaba twateekawo ebitebe twateekawo obutabiriza twateekawo madisitulikiti twateekawo ebyalo twateekawo amasinzizo omuntu ateekwa okuba ng'alina gy'alipootinga omuntu ateekwa okuba ng'alina w'asinziira njagala mbabulire father
tasobola kumanya bya bishop ne bwamuliraana mpaka lwe bali mutuuza lwalituuka ku bwa bishop. Bishop tasobola kumanya bya kalidinaali mpaka lwalituuka ku bwa kalidinaali. Timusobola kumanya bwa Ssaabakabona nga mukyali bakabona. Timusobola mpaka lwalituuka nalyo ddaala. Era omuntu anaabeera Ssaabakabona bamala kumusomesa nga bajja bamusuumusa. So ebintu bino titugwira bigwire nga bwe mulowooza. Njagala kuddayo okunyonyola gavumenti nti bw'oba oyagala basomesa oyita mu kitongole ky'abasomesa, bw'oba oyagala basawo bazungu oyita mu kitongole ky'abasawo bazungu, bw'oba oyagala abantu ba bulijjo era oyita mu kitongole kye kitwala abantu ba bulijjo. Kyokka nti gavumenti eyina ministry. Bwe mba mwagala abasawo b'ekinnansi mukulembere nga muyita mwaba abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi. Bwe muba mwagala nzikiriza ya buwangwa na nnono muyite mwaba abakulembeze b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono abamanyiddwa mu Uganda, mu Buganda, mu nsi nti ono ye mukulembeze atukulembera. So muleke kulwana nga mulwanira ebintu bye mutamanyi. Enzikiriza yaffe awo yavaawo. Ffe situkyalwanira bafu kubanga jjajja okuza omanyi nti enzikiriza weeri n'ekitebe kyayo kiri mu kirowooza era mpandiise enzikiriza ya buwangwa na nnono era egatta abantu era erina amasinzizo. Kati gwe bw'obeera mu ssabo lyo naye ng'oli mu Katuliki oba Musiraamu genda abo bakuziike. Leka kutuyita mu kiseera eky'okuziika nti baganya okujja okuziika alina essabo. Sirya buli alina essabo nti mukkiriza obuwangwa n'ennono. Bw'obanga obadde mukulembeze mbeegayiridde mukwatagane n'abantu abo kubanga bassebo ne banyabo nze bwe najja mu nzikiriza sirina gwe nasanga. Buli kintu kyonna najja ntondawo kitonde n'abakkiriza nze ntondawo batonde. Uganda erina obukadde bw'abantu 6 wadde gw'olaba ng'omanyika na mu 5 naye obukadde 6 situnnaweza na bukadde 10. Gwe yeesowoddeyo ng'oyagala okutandikawo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono lwaki togenda n'oyogereza abantu n'oteekawo amasinzizo n'olonda abakulembeze nga bapya okusinga okututawaanya? Nze bwe ntunulamu ndaba nga mufaanana nga be baagula. Omanyi teri mulabewo nga taabeere wa mu nnyumba, teri mulabewo nga taabeere wa ku lusegere, teri mulabewo nga siggwe wamwekolera. Omulabe akuva wano ku luki ku lusegere. Muleke kulowoozesa bantu nti muli balabe baffe. Ogenda n'otunuulira omuntu gaga nti eno nzikiriza ya buwangwa na nnono n'omubuuza osinzizaawa era osinza ddi era kabonawo yaani? Bassebo ne banyabo njagala kubabuulira enzikiriza eno eyina weevudde ate eyina weeraga. Gavumenti bwe tuba twogera ku mikutu gyaffe gino kyogamba ebigambo bye twogera temubiraba era temutumanyi. Lwaki bwe twogera musobola okutwanukula oba naffe ne tubaanukula? Bwe muba mwagala okutukozesa ng'ekitongole ffe situjja kujja ku lunaku lwa Culture Day nga bafaatha be bagenda otusabira. Situgenda kujja kubanga lunaku lwa bya buwangwa na nnono ate obuwangwa n'ennono buyina bakabona baabwo buyina ne Ssaabakabona. Kakati bw'oleeta faatha kitundu kya bunyoomi. Faatha mumulinde mu lunaku lwe bayita ekereziya dde bwe baba balulina. Omulokole mumulinde mu lunaku lwe bayita mulokoledde. Omukristaayo mumulinde ku lunaku lwe bayita omukristaayo dde. Culture Day ebeera mu bantu ba buwangwa na nnono aba culture, tebeera mu bafaatha. Bwe babaawo baba bagenyi baffe, baba bagenyi baffe, so si ffe tuba abagenyi baabwe. Ffe tuba bagenyi baabwe nga tuli ku ekereziya. Njagala kubabuulira bassebo mmwe ab'obujjajja kwe kugenda mu bintu nga si mmwe mwabiteeseteese. Tuyina ennaku zaffe ez'obuwangwa n'ennono ze tweteekeddeteekedde era ezo ze tubeeramu nga nnaku za buwangwa naki na nnono. Bassebo ne banyabo njagala okusiima abantu abo bonna
abasobodde okuwulira message eno ne mugitegeera. Ne mutegeera kyentegeeza ne musooka musiimuulawo entalo kubanga bwe tuba tunazzaawo obuwangwa n'ennono tulina okusooka okwerabira entalo tuzizze wabbali wadde ng'ate tetuyinza kwerabira kulwana kubanga tuli balwanyi. Ekyo kya mugezi yekka asobola okumanya. Bassebo ne bannyabo gavumenti gye tulimu erina okuteekateeka nga tukozesa ssente zaayo okuzzaawo obuwangwa n'ennono ng'etutegedde tugenda kukozesa enkuŋŋaana za gavumenti okuzzaawo obuwangwa n'ennono. Ekyo nno akitegedde kubanga ssente ezo zonna eziri mu gavumenti zaffe za buwangwa na nnono. Ettaka lya bajjajja baffe, ebibira bya bajjajja baffe, minisitule za bajjajja baffe, buli kintu kyonna kye bajjamu ssente ezikola gavumenti bintu bya bajjajjaffe. Amadiini ge gajja obuzzi wano okutawaanya obuwangwa bwaffe, ffe situgendangako waabwe kutwalayo obuwangwa bwaffe. Era kyova olaba nti gavumenti mwafuna okunyigirizibwa mutekewo olunaku lwe bayita kalikyodde. Kati muleke kutuluwa ng'ekiguumaaza. Nkimanyi mujja kweggalira muwulire ebigambo bino mu kisenge. Muleke kututeekerawo ng'ekiguumaaza wabula mutegeere nti olunaku lw'abakalica lulina bannannyinirwo mubayite bangi ate bonna bali mu Kampala omwo. Kubanga tulina ebibiina by'abasawo b'ekinnansi ebisoba mu 40. Tulina abakulembeze b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono abasoba mu 30. Naye ng'ate Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligawesa ayogera nammwe nga yeew'okuntikko. Buli gw'onookibuuza akimanyi. Tulina ebitongole ebitegeka obulungi ekitebe kyaffe kisangibwa mu kirowooza. Ne bw'ogenda ku Google ojja kiraba nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ekitebe kyayo kisangibwa mu kirowooza. Kakati nsaba bwe muba mwagala okutukozesa mutukozese mu nkola entuufu. So si enkola ey'ekivandulo. Era nabategeeza nti mu nzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono mu kalica titugenda kulonda muntu yenna mu by'obufuzi ebibindabinda. Titugenda kulonda muntu yenna okuggyako oyo anaaba atutegedde nti ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono aba kalica. Era titugenda kwetaba mu byabufuzi byonna. Kati baganda bange bakabona bannabbona abakkiriza abatabiriza bajjajja b'abaana bassenkulu badde n'enkulu muleke okukozesebwa okuddayo okutunda obuwangwa bwaffe nga mubuzza emabega gye bwava. Kubanga buli gye tukoma okweyawulayawula bwe tutyo bwe mugenda okutukozesa okulabika nti ate mubuzizzaayo gye buvudde. Mbasaba tukwatire wamu. Buli muntu yenna asonyiwe munne. Atamanyi buuza oyige. Osobola okuyiga nti kino kitambula bwe kiti ne bwe kiti ng'okibuuza kuba akisooka. Awulira nga tomanyi genda ku website yaffe ogisome ennono.org. Ojja kutegeera obuwangwa n'ennono butambula butya. Bassebo ne bannyabo tulina aboogezi baffe, tulina amabaluwa gaffe gye gayita. Abatwerimbikamu muleke kubeera nga be baagula. Kubanga ekintu kirabika nti waliwo abantu abaguliddwa ate okutuzzaayo. Wabula puroguramu eno ngikoze nga y'abagezi bokka abasobola okutula ne beefumiitiriza Ssaabakabona kino yabadde ategeeza ki. Ebigambo bye njogera muyinza obitegeera mu myaka 5 egiddako. Myaka 5 egiddako muyinza obutabitegeera leero. Kubanga bassebo twajjirwa abakazi. Obwongo bw'abakazi nvandiirwa tizeemala. Mutambulira mabega w'abasajja. Abakazi entegeera yammwe mu bintu bino eby'omwoyo ntonotono. Singa zinnyo okutuuka okugaziya wadde nga mwendagaano. Mwessanduuku ya ndagaano eyateresebwa. Naye bakatikkiro abafulumya ebigambo ebweru bakatikkiro yeffe abaami. Kakati muleke okulimbalimba abantu bakabona bannabbona abakkiriza
n'obeera maama w'abaana n'obeera Nnaalongo n'obeera mukyala naye nga mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono oba mu busawo w'ekinnansi abakulembeze 30 nga bonna bakwebakako. Kakati oba wabuva mu bukazi n'ofuuka sitaani kati ne tuba nga tujja tutambula n'ekikemo okwonoona enzikiriza yaffe nga ye agenda yeegaba. Jjajjaffe bwe yali afa kyoba eky'omubazi oba kibuuka omumbaali baamutega mukazi era gwe baamunnyonnyola nti okuba mu kifuba. Kati mmwe ab'obuwangwa n'ennono abeeyinulidde ku bakazi, abakazi tujja tutegeka bategeke, muleke bakazi kubavuga nga baagala okweteeka ku mwanjo, kigenda kusaanyaawo enzikiriza yaffe. Wadde nga abakyala be basinga mu masinzizo naye mbaga nti obwongo bw'abakazi nvandiirwa tezeemala. Ekyo nkimanyi nti bamaama tekigenda bayisa bulungi naye nkyogeredde mu kitundu kya bwamwoyo kubanga mwe muyina kukuuma waka. Omukazi alina kuyigirizibwa bba, ejjana y'omukazi eri wansi wa bigere bya bba. Kati tujjiddwa abakazi abatali bafumbo, abatalina basajja, beefudde bannabona, beefudde bakabona, beefudde bassaabakabona, beefudde nga buli kintu kyonna bakivuga nga bwe balowooza mu ntonyekeze nga balinga be baatuma. Mwegendereza abakyala abo bayinza okuba nga bateeketeeke okusaanyaawo enzikiriza yaffe. Nze ayogera nammwe ndi mufumbo, nina omukyala yesenga kulannama naye njagala kubabuulira nti ebitonde ebikazi bw'oteebereramu tosigaza kintu na kitya na kimu. Ate nze bassebo ne banyabo nze sirina kyetya kubanga mba njogera mazima. Gwe kikwatako bw'oba tutegedde ebigambo bino bye njogedde kweddayo buzzi obyefumiitirize ogambe nti wano yabadde ategeeza ki. Bajjajja tulina obulumi mu nzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono nti tulinako we tuvudde, tulinako we tutuuse, muleke kutuzza livansi. Gwawulira ng'okoye obuweereza wummula naye ate toyonoona kyewasangawo. Okiraba wummula nga bw'olaba nti naffe bwe tunaabanga tukooye obuweereza tugenda kuwummula naye tituyinza ate kwonoona bye tutuuseeko. Nga bw'olaba nti bamaama mwegumbulidde okwonoona ebyo ebituukiddwako era w'oteegendereza abakyala boonoonye nnyo ebintu bye tutuuseeko ne babyonoona. Era omukyala yayoza n'ayanika mu ttaka naga nti ekyo nabadde nino kisaanyaawo. Oyiye mukazi tasobola kukola kintu n'akikuuma nti nga bwe kyali ate nga wadde be basanduuku y'endagaano. Kiva ku ki? Nti kubanga bonna baasuula obwamwoyo bwabwe. Bw'otunuulira ekitundu ky'Abannaalongo bambala bubi, boogera bubi, buli kimu bakikola bubi. Era eggwanga lino n'enzikiriza yaffe okusaanawo kwasooka kusaanawo kitundu ky'Abannaalongo. Bannaalongo ne basaanyaawo ekitundu ky'amaka. Kakati Bannaalongo balemeddwa okwekumaakuma kubanga bwe tulonza abantu be bayita bannaababona, bwe tulonza abantu be bayita bannabbona, bwe tulonza ekifo ky'okutwala sekita yaabwe babeeko we bateeseza, batutte sekita y'abasajja. Saabakabona waayimiridde we bakoonakoona, kabona waayimiridde we bakoonakoona, we banafuya. Abakyala njagala kulangirira mu nzikiriza eno mwegendereza abakyala bagenda kutusuula. Era bw'oddayo n'otunuulira ebika ebisamiriddwa abakazi, bw'oddayo n'otunuulira ebika ebisamiriddwa abakyala, n'otunuulira ebika ebikulemberwa abakyala, byonna kavuyo. Njagala kubabuulira wano tulina jjajja waffe Katenda Ezziba. Katenda yali musajja mulungi nnyo era Katenda ng'ateekeddwa bulungi era Katenda nga kabona. Yali mukyala yajja n'alinyibwako bamweyana n'amaliriza n'amwagala n'amaliriza n'akola byonna. Katenda twamuziika. Omukazi kati yali mu mbuga naye ng'omusajja gwamugamba ngenda kutta. Bassebo ne bannyabo kyova olaba nze ndi mwegendereza nnyo eri abakyala. Nze omukyala tasobola kunkozesa nsolo, tasobola.
kakati mbasaba bassebo ne banyabo kubanga ebintu bino mbyogeredde ku mikutu kwe mbyogeredde mwegendereza abakyala bwe mukola nabo ate nammwe bannaalongo muyina ekitundu kyammwe ekyabannaalongo muyina ekitundu kyammwe ekyabannaalongo muyina ekitundu kyammwe ekyannajja kulera mulina bamaama nabuzaana bannamirembe bannamusoke baani ebitundu byammwe mubirina munyweze ebitundu byammwe era kyova olaba nti yali nteekateeka senga Pulanama okuzzaayo obukulembeze kubanga nze ng'omuntu nali mmanyi kiki ekiyinza okukola ki okuddako kati timulowooza nti kyajja abraptire nga bwe mukyogerako eyo tikyajja abraptire nabaga nti maaso w'omukazi ow'amaanyi wabeerayo omusajja ow'amaanyi maaso g'omusajja ow'amaanyi wabeerayo omukazi ow'amaanyi omukazi alina waakoma n'omusajja alina waakoma naye bannaalongo olugambo okwonoona enzikiriza yaffe okujja nga mutabangula abantu n'obeera nnaalongo n'okwanoono ne mutuuka noga nti ono namulya n'ono namulya mutuleetedde ebizibu bingi nnyo kakati mbasaba mwenna bakabona abali ku mukutu guno abakkiriza mwegendereze abakyala naddala abo abakyala bemulaba abakulu ajja nti enzikiriza ngimanyi tonda namugereka agamba bwati atenderezebwenga agulumizibwenga oyo gwolaba nga akwekukuutirizaako nga mukyala mbeegayiridde mubeegendereze njagala okufundikira programu eno ejja kubeera ku mikutu gyonna mu kaseera konna era mmanyi nti tuli live bassebo ne bannyabo nga nfundikira mbasaba muleke okugenda n'omuyaga musimbe emirandira gy'enzikiriza yaffe abantu abawulira ng'enzikiriza tokyagisobola munange wummula teriiyo alivunaana wummula naffe tujja kuwummula naye muleke kwonoona kintu kye tuzimbye ekisooka abasawo b'ekinansi mwekalakaasa nnyo muvaayo n'oboggola nnyo n'oyogera nnyo n'otenda buli kimu kyonna n'okyogera naye nga nekyoyogera kino kikopo wabula oyagala kifuula bbaavu nja kudda mbaatula amannya n'ovaayo n'oyogera ebintu ebisoboka n'ebitakola ki n'ebitasoboka n'oboggola naye n'otamanya abantu abo obakosezza kukomawa n'otamanya obulumi bw'otaddewo mu kitongole ekyo bugenda kukomawa n'oboggola awaliwo mugwendabye namulaba bwe twali tumutikira obwakabona yali mu kooti mmyufu tumaze naye omwaka gumu oba n'ekitundu naye neera akyali mu kooti mmyufu kakati taata nga tannasobola naggula lugoye lw'oyambala nga lwe wayambala eggulu lw'oyambadde n'eno ogenda kukulembera ani ogenda kukulembera ani osanga omuntu nga yabeera mu sweta ye emu buli w'omulaba ku mukolo sente ezikutambuza zisobola okugula esweta endala mutuleeko ewammwe mweteeketeeke tusobole okuzimba omusingi mu nzikiriza eno okugenda okuweesa abaana baffe ekitiibwa ekirala kye mbasaba muteeketeeke abaana muteeketeeke ezzadde kubanga mmwe mwafuuse kaakyama mamera kati tuteeketeeke abaana tuteeketeeke ezzadde lyaffe ate tukolwe ebyo ebisobola okukolebwa bassebo ffe tulwadde mu busawo bw'ekinnansi tulagudde abantu naye abantu tebavangayo kutuyita baffere tebavangayo wabula abantu bavuddeyo simanyi ate amasinzizo simanyi ate ki titusobola kuzimba nnyo masinzizo baani abasabira wansi w'omuti abasaba amasinzizo mbasaba mmwe abakiikiridde enzikiriza buli omu abeere ng'alinako waasinziza
kandoza kansembe n'olunaku olwokusatu n'olwomukaaga bassebo ne bannyabo olunaku olwokusatu lunaku lwa bajjajja baffe bajjajja baffe abo baasaniranga emizimu emisambu abalongo n'amayembe ku lunaku olwokusatu baagendanga ku nsozi ne banoga eddagala ne bakuba embuutu emizimu ne gijja amayembe ne gajja lubaale najja ku lunaku olwokusatu olunaku olwokusatu lunaku lw'abajjajja ekigambo jjajja kitegeeza obujjajja bukulondoolwa okuva emabega gy'okola ki gy'ova olunaku olw'omukaaga lunaku lwa Ttonda Namugereka oyo wanga gululiiso ddene tutandika okusinza ssaawa 6 ekitusinzisa ssaawa 6 nti enjuba eba mu makkati g'akawompoko obwakatonda buba bukyuka nga tuva mu lunaku nga tuli mu makkati gaalwo obwakatonda nga buli wakati nga bututunuddemu era tusinziza ssaawa 2 ssaawa 8 tuba tuvudde mu ssinzizo tweteekateeka okuva ku ssaawa 1 mpaka ssaawa 6 olunaku olw'omukaaga luba lunaku lwa kusinza gwe buli muntu gw'osanganga ng'asinza olwokusatu era ojja kumulaba ng'akuba embuutu ekiro ffe tusinza misana gwaka ng'enjuba eri mu kawompo 8 tuba tumaze bassebo ne bannyabo olunaku olw'omukaaga lwe lunaku lwa Katonda mwabakkiriza mwenna bw'olaba ng'oli agamba tugende tusinze olwokusatu mugambe nti kati kitegeeza tugende tukube eŋŋoma tusamire era kyova olaffe bwe tuba tumala obukko nga tukola emikolo gya lubaale tugikola ku lunaku lwakumeka lwakusatu kubanga olwo lwe lunaku lwa jjajja olunaku olw'omukaaga lwe lunaku lwa Ttonda Namugereka ye Sabbaato kwe tusabira mbasaba olunaku olw'omukaaga mweyiwe masinzizo buli ayogera ku bwakatonda bw'omwana w'omuddugavu buli ayogera ku kununula kw'omwana w'omuddugavu obviously genda obeere ng'olina w'olabirako w'osinziza genda obeere ng'olina w'osinziza w'olabikira ng'osinza oteese kunzikiriza naye ng'osaba naye buli muntu yenna ayogera ku nzikiriza y'obuwangwa n'ennono ekyamazima omubuuza waasinziza nga takola ki nga talinaawo tosobola kwogera ku busiraamu nga tuli busiraamu tosobola kwogera ku bukatuliki nga tuli mu katuliki njagala okuyita wano okwebaza kabona w'emayuge bamuyita kabona manyansi kwali akutumidde kabona manyansi Wake Up Africa Wake Up Africa kabona manyansi munange weebale omulimu weebale kwata busoga weebale kwata mayuge weebale genda ng'obunyisa enzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono kabona manyansi katonda w'abajjajja akuwa omukisa mwana muto weebusoga tannatuuka na kubako kyakola naye omwana oyo akoze omulimu munene emayuge wano katonda w'abajjajja akuwa omukisa ekabona kaliisa bamweyana naye akutumidde akabona kaliisa bamweyana katonda w'abajjajja akuwa omukisa weebala okukola emirimu kabona kaliisa bamweyana weebala okuweereza njagala okusiima abantu mwenna ababadde ku live eno mugisharinge bajja kugitemaatema entambi zigende ku mikutu gyaffe gyonna kabona waso naye agambye weebala omulimu kabona waso ansubuga kabona waso ansubuga omutabiriza wa mukono yawummula kabona waso ansubuga omutabiriza wa mukono yawummula weebala omulimu weebala okuweereza nakulabye ng'osomesa abantu ngobaga nti obujjajja buwulize lubaale lutambi alinga tadooba tadooba eyo olutambi olwo bwe luseseetuka lubaale aba akomyawo aba azikira kale abantu basobole okuba bamaha nesenkulu kasiko omutaasa agambye naye kwali DMF owekitiibwa kabona kasiko omutaasa KDMF munange weebale emirimu jjajjaffe weebale kuweereza kabona kasiko omutaasa weebale emirimu njagala okukunga abantu mwenna ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa 11 tugenda kubeera jjaguzi abeerufu mwenna abajjajja mukasa tugenda kubeera jjaguzi mbakoowoola ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'e11 omwaka guno mutandike okweteekateeka ffenna tugenda kubeera jjaguzi nga tusaba jjajja mukasa ate nga tukuza enzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono
weebala omulimu jjajja Kasiko Mutaasa. Njagala okuyita abantu mwenna abali wano ng'ennaku z'omwezi 12 tugenda kuba n'ekivvulu ewa jjajja Buyondo Maanyi ga Lubaale Ssaalongo. Ekyokugaziya essinzizo eryo emmeeza ya 20 okuyingira 1,000 ne 2,000. Kakati bassebo ne banyabo tugende twewagire ewa jjajja Buyondo Maanyi ga Lubaale e Kasala ng'ennaku z'omwezi 12. Waliyo endonga abayimbi bonna era ffenna tujja kubaayo. Waliwo omulala Kiseka agambye weebale kuweereza. Waawo. Jjajja Kiseka naawe weebale kusiima. Omutabiriza wa Kampala ayiseewo okwo n'akubuuzaako. Omutabiriza wa Kampala jjajja Omulangira weebale, Omulangira Jjuuko mwebale kubeerayo. Njagala okwebaza olukiiko lwonna olwa High Council olukulemberwa Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa, Secretary General w'enzikiriza eno jjajjaffe Kiggundu Lubowa, oyo Secretary General, abakulembeze mwenna ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Kabona Kakkata, mwenna jjajja Ssaabaluta Nyanja Kasiko Mutaasa, n'abantu abalala mwenna abakulembera enzikiriza eno, abatabiriza ssebo w'ekitiibwa Ssaabatabiriza, n'abakabona mwenna ab'amadistrict n'abakulembeze mwenna. Njagala kubategeeza nti wakati mu mwezi guno ogw'omusanvu tulina olukuŋŋaana olwakabona, olw'abanabbona, olw'abakkiriza lwe bayita ttabamiruka ku kitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ng'ennaku z'omwezi 4 tugenda kubeera wa jjajja Seeki wano Empigi we tugenda okubeera, era bassebo ne bannyabo jjajja Kasiko Mutaasa ye mugenyi omukulu agenda kubeera wa jjajja Seeki. Yaŋŋambye jjajja Seeki mugambe nzija ate bwe nzija ebyanga abitegeera. Kale nno bassebo ne bannyabo nti ebintu bingi mu nzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono oluusi mba njagala okusiibula, naye tuli mu kuteekateeka ne Ssaabalambi okukuba ekitabo muzaawula okulabika nti ekitabo ekyo kiddamu ne kibeerawo kubanga bakabona ssebo basaba ekitabo ow'ekitiibwa Ssaabalambi, ekitabo ky'essaala, ebitabo byonna ebyateekebwateekebwa mu nzikiriza eno. Abakkiriza abeetaaga ebbaluwa z'obukansire, abeetaaga ffe tusabira mu kirowooza buli lwa 6 era tubeerawo mu butabiriza bw'Emukono mu Mukono district. Bassebo ne bannyabo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono gwawulira ng'oyagala kwogera ku nzikiriza y'obuwangwa n'ennono era nga wali agadde tuteese kuliko basatu kubulayo eddakiika 3 ku nzikiriza y'obuwangwa n'ennono era ng'oyagala tuteese kuba ku ssimu 0772 623 84, kuba ku ssimu 0704 0704 00 28 98 0753 623 84. Essimu ezo ojja kuba ofuna General Secretary, ojja kuba ofuna Ssaabakabona, ojja kuba ofuna olubiri. Tujja kuba tuwogera, teekako message nti nze munzikiriza n'alirowoozezza bwe nti gw'alina ekizibu ng'oyagala kwogera ne Ssaabakabona naye ng'oli mukkiriza ku mukutu guno, kiteeke ku 0772 623 84. Teekako ekirowoozo kyo, teekako ekigambo ekyo nti nze Ssaabakabona n'alirowoozezza tukole bwe tuti, n'alirowoozezza Ssaabakabona tukole bwe tuti, n'alirowoozezza okuddamu okwegatta. Dero Kabona Kato Muwanga Senkando we Masaka taliiko. Kabona Kato Muwanga Senkando naye atera okubeera ku live zaffe. Bassebo ne bannyabo njagadde nkoleyo live eno nga yanzikiriza ya buwangwa na nnono ku lunaku lwa Culture Day, kubanga ojja kwebuuza kiki ekibaddemu. Mbadde njagala okubannyonnyola nti Culture Day baagituggyako ng'ab'ebyobuwangwa n'ennono ne bagiwa bafaadha. Kati baagala tuyimirire mu bigere by'abafaadha batukulembere nga batusabisa mu buwangwa bwaffe ng'ate olunaku baluyise Culture Day, olunaku tebannabuluyitako Bukatuliki Day oba Kristu Day. Olunaku lwa buwangwa na nnono lwa bajjajja baffe, era gwe bw'oboogera ku kigambo obuwangwa ky'osooka okutegeera ssabo, ky'osooka okutegeera Bwakabaka, ky'osooka okutegeera nnono zaffe. Baminisita muleke kutujolonga. Abakulembeze mwenna abali mu ministry y'ebya culture,
mu gavumenti ya wakati mbeegayiridde tutuule tukkaanye muleke kutukozesa sente ne muzirya ne mumala okuzirya ate ne mukola ensobi ne mukunga abantu ne mubatabulanga ebijanjaalo so nga Uganda yensi ey'ensinzi ennyingi eyeetengeredde mu buwangwa n'ennono. Oyo nno kyetonde Katonda wanga Namugereka gululiisodde ne Sserubaale guludde endoboozi Lugaba wa byonna abankuumire abawa omukisa nga mwongera okukuuma obuwangwa bwaffe. Buli omu abadde alowooza okusaanyaawo obuwangwa bwaffe tukwegayiridde ssebo nnyabo obuwangwa buno buleke buyina bwe butukosezza. Ebika bwe tusamira bitukyawa, bwe tugenda mu buwangwa n'ennono tukyayibwa. Ebika birina obuzibu, tutaddewo amataka kwe tuziika abantu baffe.